Wano tuba tulekedde entandikwa nsayiso balaba ekina Uganda Super ekyotera film production awamu ne bannaffe bano aba Duncan Digital Studio ekyotera film production Duncan Digital Studio nga beegasseko ne bannaffe bano aba Boss Ready e Saudi Arabia ku kyokutuleetera emmere yonna gye twagala gye twaleka e Uganda be bakuleetedde ka sinema kano mu kyalo eky'emizimu ekimanyiddwa nga Kaluguya oluvannyuma lw'okufa okw'omukulu yalamanyiddwa nga Mujumbi ekyalo kyatandika okutundibwa ku kyalo kya Kaluguya kati tutandise firimu etandise abakulu bali eno bagenda maaso n'okweyiiya bwe bakola kino bwe bakola kiri kati balina amaka ge baafuna nga balabirizi ba bisolo oli yalabirira buzampunu ono yalabirira embuzi kati kyavamu nga agenda ow'ebuzampunu ebyokulya n'aleetera buzampunu ebyokulya weewuunye nti famire bali mu ngumu wabula obutemu bwajja mu famire yaabwe bwamaliriza bwe basindise mu mbeera efaanagana bwetyo omusajja asindika omuti nga byakusaaga naye ssebo asindika omuti mu mbeera yakusaaga ekidiira gw'okimanya kati baddiira be bano betulengera balya kava be bano boolengera balya kava bano oluvannyuma lwa wiiki 2 oli Kasirye John Bosco alina emiti gye muveeko oli mulaba edduka omuti gukola oyo ye mutemu ddala egenda maaso nekati Lubyanza asigaddewa nekati alediru nalinjigaanye eno esasooka yazinyaga nekati njolaba bwandeetera ddiiru atandise okwejjusa asomeddewo essaala y'okwejjusa teriyo kitabo kiri mu ssaala y'okwejjusa nga ya mirembe kubanga kati kyendiko kino kyonna mu lulu gwe gundeeta kyavagamba guno ayiwoowe mu lulu gwe guleesa ebizibu senga naguma n'ekyo ekyaliwo omanyi okulaba ekikugoba naye nga tokiraba naye ng'okiwulira kibagoba kibazzaawa ekibagoba bannange omusajja alina omuti guli gutaayiza bano ki ekibagoba bano laba Kataala ono n'apalampako bawulira ebibagoba naye tebabiraba badduka kiwalazima abo baba bagenda malako batya munnange 0755 729 54 essimu y'omugave Mukiibi era nga tugenda maaso bina Uganda bino byonna osobola obisanga mu ggwanga wonna watundirwa ebina Uganda sebo oluvannyuma lw'akabanga omuti guli gwabayiga omusajja akugobesa omuti ogutaliiwo bajja ne bagwa mu mikono egy'abantu ababeetaaga busirika funda mu byogeza kubanga nze mpulira ebintu bino byatamaatamadda nze nyinza nokubasa enjo siwuwe muvi babalina kuye ndowooza yaabwe ng'olowooza kuluma ng'ettaka lyange lye baatwala
Gamba omuntu wange mukyala wange yafana muto. Egenda maaso firimu eno. Abasajja balina eddagala. Nokuba mukyala wange n'ebintu by'enoku. Ababosi ready nagambye nti basange wali eddama Saudi Arabia. Beba kutusaako ebyokulya byonna mu mbeera ez'enjawulo. Bakubireko kasaala bamwenda 666 538 758 432 ye screen eyo namba gyolengera ku screen awo. Ngalo si birungi byakuteesa buteesa tamutwalira amateeka mu ngalo. Gudi tamutwalira amateeka mu ngalo. Tugatwalire mu bigere. Tugatwalire mu bigere. Amateeka tugatwalire mu bigere. Naffe nene jabuli kati naffe bakama baffe tetumanyi gye babeera. Badira bonna babalina. Kyokka kibalama ne Kabyanze Kataala tebannakwatibwa. Bano badira abajjanga ennyo ku gurawundi be bakyasoosa ofunako. Wesabo kati bamba bakwata ono ennyini ono ye yatta maama wange. Alo. Fadanyi maama wange yafa. Bino ebintu byakuteesa. Sirika. Teri byakuteesa. Yafa. Somusawo gwe. Nega kati eno gye. Somusawo mukyala wange. Tuna kimanya kyange. Kakati tuteesa ki? Buse. Gundi okalyadda kadadda pejambia. Pa ejambia. Naiba kabombo. Tota muntu bireke. okusinzira ku bbanga lyetonyebonye. Embeera etabuse. Twagenza obbaleeta nga tulina Tutamututte nga twabonawo. Embeera etabuse abasajja bali wano balina obusungu. Akuta ekigere. Leka naawe totwalira amagere bateeka mu kigere. Totwalira amateeka mu kigere naawe bwotyo. Kataala ono neyekalusambulira. Duka ove ku kyalo niwuli owa mugezi. Kyava akubira Kibalama duka ove ku kyalo embeera yawunye dda. Anyira kusisinkana. Duka odduke ogende mu kibuga. Kutte. Bali bonna betubadde tukozesa babakutte ffe tubulayo Kibalama dduka nange ndi mukuweta. Kati ze simanyi kiddako. Ate gwe bakukwatako kuba kati gwe yakuli bakumanyi gwe. Giwunye. Duka zambiro mwana kwanza nange bwentuuse nonoonya boda enzija wano wendi. Laba boda begenda mujjawa. Ona wenyimiridde. Abasajja balina emiti. Kasirye John Bosco yabawa omuti. Byonna tugenda maaso nene omulembe. Nagambye ogiraba osinzira ku YouTube channel emanyiddwa nga Kyotera Film Production. Osobola okukwata essimu 07520 625 07520 625 ngambye 07520 625 okubira director w'ekibiina kino abo Bakyotera Film Production asobola okubeera nga akubula ebikwatagana ku production yonna oba ku kampani yonna. Oli muzanyi wa bina Uganda oyagala kubeegattako, oli muwandiisi waakyo, olina engeri gy'osobola okubeera ng'ogatta ekiina Uganda ng'ogattako ettaffaali 07520 625. Ennamba y'omugave Mukiibi 075 M76 74 eyo yakafulu gw'owulira maloboozi. Nga tuyingire omusawo ye yabawadde eddagala eririna okuleeta abantu bano era libaleese. Tugamba twagikola era kwekulaba wotussa ku buwanguzi buno netubafuna era tubaleese jajja nga bwaŋŋamba nti bonna batwala ettaka lyange ngenda bafuna be bano
bajja naffe leka tukunyonyole. Omusajja yabawa eddagala nga ligobaliza ku kigo. Ekigo kye kino gye lyava eddagala. Era okananga kuwulira ye lwaki gundi nga teyadduse ate nga bamulekedde obudde n'atadduka. Asajja balina eddogo. Mbadde mu kibi ku lwa Kyotera Film Production, ku lwa Home Videos Uganda ne ku lwa Boss Lady bannaffe abaleeta ebyokulya ebweru nga bagiderivalinga w'ogyagala. Tosubwa tujja sinkana ate mu katundu akanabakazeeku wano enyinyini ku Kyotera Film Production ogenda otusanga.